Kutuba LMTV. Amina. Honorable Seglinya, olunaku olw'ejjo Pastor Ssenyonga yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebisongo byayogeredde omugenzi kiki okyogerako? Pastor Ssenyonga ebigambo byayogedde byatunyizizza nnyo, byatunyamiza nnyo era twetaaga apology. Ssenyonga kyaki yeri mu kitundu ekyange ekyakawempe. Azze naye ayogerwako ebintu bingi nga siwulirangayo banne bajja musonga munnwe. Ate omuntu bw'aba afudde bannange Seggirinya ne bwe mbanga nyina ensobi gye nakunyiiza bwe nfanga nsonyiwa omuntu bw'afa tumusonyiwa. Pastor Ssenyonga asaana kibonerezo. Pastor Ssenyonga tugenda sooka tumuwe ennaku 10 yeetonde. Bw'ateetonda then fenga kawempe mwava oba muli kyaki ye tujja kulaba kye tuzzaako nga tumaze nga tusoso muwa chance ey'okwetonda because omuntu bw'akola ensobi asobola okwemenya n'agamba nti nakoze ensobi naye nga ekikolwa kye yakoze ekyokuvumirira omuntu afudde ali wali mu ddiiro agangalamye bannange ekyabadde kikolwa kikyamu wano mu Buganda omuntu bw'afa tusaasira busaasizi ba famire nabba kungubagira kiki kyolifa tewerabidde ku pastor Yiga? Sijja kwerabira ku pastor Yiga abadde musajja omutetenkanya abadde musajja omuyiiya abadde musajja alemera ku nsonga abadde musajja ayogera ekigambo kye n'akiremerako ate abadde musajja omuyambi mulabye abantu bonna abali wano abakyala abaami abakaaba abadde ayina abaana baweerera abadde ayina abantu balabirira abayimbi abadde asobola okugjayo ebitone by'abantu nga mwala ba Magi Kayima mwala ba bibuuza ebyo na byonna ebitone byabwe byali bituuliddwa muganda ffe Hassan Nduga twabalabira ku church wano ewa pastor Yiga kitegeeza abadde musajja ayagaliza abadde musajja atumbula ebitone tetusobola kukimwerabirako ekyo kyabadde akola emabega kawo Sekawo Malu yakuteerera akakana agamba oli bato omwetonedde ku bye wamukolega togenda kwata ku kaluko mbeegayiridde muleme kutyoboola kigambo kye bayita seeka kigambo kikulu nnyo mu ddiini kyogamba si seeka era okoze bubi nnyo gamba Umaru gamba Umaru nanti ye taseeka Umaru kuba nyina n'enteekateeka Umaru twagala tuddemu tugende tumukebere wekobaana ne mukazi we ne musiba omulambo munaye Seeka Umaru ebizibu byonna ebyamugwako ye yabyereetera yagaana okulabirira omwana mu ddwaliro nga baagala emitwalo 5 bajjanjaba omwana egimubula kakati Seeka mwami Umaru omanyi neerabira gompabizza n'olwekyo mwami Umaru yali nsobi ye ey'embeera eyagwawo ate yandibadde yeebazanze ku kye namukolera okukwata omwana we ngenda ne muzika nengulira n'abakungu bazze emmere ndizomala abakungu bazze nga balya ffene yali omwana we yafa wakwata essimu notandika okulikodinga ka Facebook live buserefi ekyo sobola kukikola omuntu ng'afudde wabula ng'abantu abajja ne bankabirira ne bagamba nti Seggirinya tuyambeko omwana ono afudde ate ng'omukyala yali wange wa mu kitundu kya Kawempe nga sinza kutulira Seeka Umaru namugamba kaaliddamu sumululira zipo mu Kawempe kyo namugobayo namugamba zipu gendo zisumululire wala mu Kawempe togeza wali ambassador kati wabanga anajja mu Kawempe asumule zipo ayina yakulombere dduwa talina dduwa gyalumba zigenda kuddira ye yennyini kugenda talina dduwa gyalumba era abantu abagenda nti agenze balombera dduwa ye yennyini yasaana yagamba nowangula akalwa ava mu Uganda kugambye ye yennyini yasaana edduwa ye yennyini yeetaaga edduwa yange abeere obulungi ng'olaba embeera gy'alimu esanyusa mwami Umaru ati wowangwira akaluya ava mu akalunda kawangudde era bwe kiba kisoboka adduke naye addewa musajja wattu takyalina waddu ebigambo byange ebisembayo abantu mbasaba ennaku z'omwezi nga 3 egenda kubeera public holiday eggwanga lyaffe Uganda okutereera nga tulonze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti n'olwekyo nga 3 Kyagulanyi tugenda omuwandiika abeere candidate ajjudde era nga 3 abantu bonna mbakoowola nsaba abantu ffenna tukole enteekateeka ebigambo ebisembayo eri Pastor Ssenyonga Pastor Ssenyonga ennaku ze muwadde ziri 10 bwe ziggwako nga teyeetonze agenda kakasa nti mu Kawempe mulimu abakulembeze abalonde agenda kakasa nti mu Kawempe mulimu empologoma ebeeramu because mwalina kyaki ate mweyayogeredde ebigambo ebinyinnyinike eri bannamawulire n'olwekyo bw'ateetonda tugenda kulaba kye tuzzaako ng'abakulembeze ba Kawempe division. Webale kwogerako n'abalabi ba LMTV Uganda's leading channel. Don't forget to subscribe to wano kufa kwa omusajja wa Katonda Pastor Augustine Yiga with Freda Queen Mbabazi. Follow me on all my social media platforms. Thank you so much.